Oluvannyuma lw'emboozi kuteesa George Williams ne ttiimu yonna baatuuse dda mu bitundu by'e Kyaliwajjala era njagala tubeegatteko mu kiseera kino tuwulire ate abatuuze kye bagamba n'embeera gye balimu nga balundiridde okwaniriza abalamuzi. Kyaliwajjala wano nga bw'olabye emboozi yeesoose bannakyaliwajjala wano mu kiraawe tuli ekikkirira kino kye kidda e Namugongo ku biggwa by'abajulizi ate bw'odda bw'otyo obw'odda kira luli lwe luva ekireka tuli wano wennyini okuliraana junction y'ekyaliwajjala wano wakati wennyini akayisanyo kakyali kanyi nga bw'omanyi akawungeezi bantu bannyuka waliwo akalipagano k'ebidduka mbadde nnyimyako wano ne ssentebe n'aŋŋamba nti buno bwe budde abaleeta emmaali abagenda okukola ku lwassatu olw'olunaku lw'abajulizi baba bayingizaawo emmaali kuba ennaku ziri eziddako baba tebajja kubanga babakkiriza okukozesa oluguudo luno. So embeera yeeribize bwetyo abantu bannyuka batuuze bwe bali batulindiridde dda era obutatwala budde bungi nnyo tugenda kuba tutandika okwogera nabo batubuulire biki bibayitamu mu kiseera ekifaanana bwe kiti naddala nga tugenda ku lunaku olw'abajulizi. Osibye otya? Nsibyeyo ogamba otya Ssebwa? Jebale. Kale nawe jebale. Mulwana Juliet, kansala w'ekitundu kino ekya Kyaliwajjala. Kansala bigenda bitya mu Kyaliwajjala? Ebintu bigenda bulungi era ndeeta okwebaza kwange eri enteekateeka zonna ezigenda mu maaso. Ku lwaluli bwe lwali si bwe kiri kati. Amazima gali nti kiki ekikyuseemu ku mulundi guno? Ku mulundi guno luli bali basaba amasannyalaze gagenda baleese enforcement ya umeme okubeera ng'ekola ku masannyalaze era yatuuse dde Namugongo. Ku lwaluli amasannyalaze amazzi gagenda ng'abantu tebalina mazzi ate nga baba mu bungi bw'amazzi. National Water evuddeyo n'egamba amazzi kwegali ereetaddewo sessions zonna amazzi gakola kikwegali naye ate era nga tusigala n'ennyiike. Kyaliwajjala kibuga kikulu nnyo twalyetaaza amataala nga gaaka era nga balina ogasupavayizinga nga gakola ki si wokka ne munda nga waliyo ebitaala ebikola ki security enafuye nnyo mu kunafuwa kwayo nga bu dark spots bwe tusanga bwetaaga amataala. Abantu baffe mu wantu awaziyivu bakosebwa olw'ensonga nti tewali bitaala. Kale Namugongo nga ffe abannamugongo tuba twetaaga amataala. Ku ssaawa zino tuli mu junction amataala tekuli wonna nzikiza so nga ffe bamwe bali badde n'amataala ku ssaawa zino nga gakkirira pakawa newenjogerera waliwo omukazi gwe bakunyudde akasawo wali emmanga kunyula lwanzikiza toyanza katuwulire ku ddoboozi n'erya maama ono amanya gwani? Erinnya Nabukenya Juliet, kansala akiikirira Kyaliwajjala A. Naawe oli kansala akiikirira Kyaliwajjala A. Yeri eri ku Lwekira wano wetuli Ssebo. Wetuli wano wenyini mukoze enteekateeka kiddala ku luno. Kansala Juliet atugambye amazzi masannyalaze kiki ekisinga ku ekyo? Twaliwo kyamaanyi ekisinga ku ekyo okujjako ffe tujja kwongera kuba mulanga eri gavumenti eri abasirikale beetuweereza okukuuma abantu bano. Bambi bayisibwa bubi nnyo ate n'ekyokulala Kaloli yafuuka w'abasirikale kubanga omuntu takyaganyulwa mu luno olunaku. Luli abantu bakolanga mu lunaku luno ne bafuna ssente zaabwe naye kati onookola otya ng'oli mu bweraliikirivu? Abasirikale bangi nnyo. Abasirikale babeeraliikiriza kubanga bakwata abantu bangi abalina emisango n'abatalina bonna babakwata. Nze no nandibadde ŋŋamba abasirikale si babi kubeera nabo kubanga bannaffe naye ate bakole omulimu omutuufu gwe balina okukola ki okukola. Bw'aba omuntu azizza omusango ekyo kitegeerekeka akwatibwe naye ate talina musango era muleke akole emirimu gye kubanga bambi luno olunaku lwabeeranga nga lutufuna ku ssente n'essanyu n'okufuna abaana bannaffe. Weebale nnyo. Osibye otya Ssebo? Ndi Ssebo. Bigenda bitya mu Kyaliwajjala? Amanya gwani? Erinnya lyange nze Kiguli Edward Ayoyi, ssentebe wa Kyaliwajjala Zone B. Ssentebe omaze mu myaka ki muno? Myaka mingi, ngenda mu myaka nga 2 nga ndi mukulembeze w'ekitundu kino. Nnyumba ziri mu ssente mmeka wano mu Kyaliwajjala? Kisinziira ez'amaduuka nezipangisibwa ate buli omu alina omuwendo gwe gw'asaba. Naye nga ziri lwenjingira mu bali mitwalo nga 5 bwe watyo naddala zino ez'amaduuka awo bakoma. Abantu bo bagamba babonaabona nnyo mu biseera ebifaanana bwe biti nga tugenda ku lunaku lwa Namugongo. Obuzibu obuliwo ti abantu baffe babonaabona jaamu abeerawo ate waliwo kati ekitundu nga wano we tuli mu senta abantu tebakkirizibwa kuyimirira. Kati wano nnaku ezijja mu maaso wano wagenda kubeerawo poliisi
nga abamu mpozi nga babigere bayitawo buyisi naye bantu kati abali mu kitundu nga kino tebafuna mukisa gwa kufuna ssente kubanga woba wakuyitawo buyisi kukola ki kugenda kubanga essaawa bambi security ebeerawo naye security simbi kubanga erina okubeerawo lutaabe na security era tewali kijja kutambula kugenda mu maaso kubanga security kyekintu ekikulu. Twagala abantu baffe abazze okulamaga bajje bulungi ate baddeyo ki bulungi naye ng'abamu kibakosaamu mu ngeri y'okufuna okufunamu awo. Ogamba otya taata ng'otugaliddeyo? Nzigaddewo ssebo. Kimweteeseteese mutya okufuna mu lunaku luno olwa Namugongo? Tweteeseteese naye obuzibu bwe buva okweteekateeka tuba tweteeseteese naye abateesiteesi be batuyisa obubi batya. Security nnungi nnyo era tugyagala naye eyitawe yandikomye. Namugongo ono tukoledde wano ebbanga ddene naye nga tujja tufunamu naye kaakati security engeri gye yayitirira obungi mukyafunamu kusinga balamazi baze kulamaga bakuba abantu emiggo. Kale webale nnyo. Sebo ogamba otya gwe? Ndi bulungi sebo. Amanya Buwembo Robert, kansala akiikira Kyaliwajjala zone B ku municipal Ekira. Kansala mwayogera ku nteekateeka ya satellite city etuuseewa mu Kyaliwajjala? Ffe nga kanso twakisaba katulinda bakama baffe aba gavumenti babe nga bakiyisa naye nga tukyagalira ddala kubanga gavumenti tugisaba. Mu kyo biki bye mwali mutunuulidde okubeera nga kikyusa ku mbeera eriwo kati okugeza nga wano bwe tulina okulamaga okujja twandibadde nga mu satellite city tulina enguudo ez'enjawulo ezituusa ku kiggwa emmanga Namugongo nga zisobola okukozesebwa abalamazi naye kati olaba tuyimiridde ku luno oluguudo lwokka kyenkana na luno olw'Ekira naye twandibadde tulina obuguudo bungi nga bwonna bwayiwa koolasi nga bututuusa ku kiggwa Namugongo. So bwe kiba nti gavumenti etuyambye mu mbeera ng'eyo tuba tuyambibwanga ab'ekitundu tutaba na jjaamu mungi mu senta wano. Kale omulanga gutuuse eri bekikwatako tugenda kumulamu katono nnyo tukyakomawo n'amaloboozi ga bannakyaliwajjala tova ku Bukedde TV1 ne Abantu